simanyi bebe kulu kyanjagaza tisiri mukazi ansindikira nnyo amabaka saatereza akasige saatereza kabiri saha yesigegero saha leero akabiri akankwatiri waggulu bebe kulu siri mukazi okumaze ebbanga ng'ogamba wawasa ate kati nze oli gwayigini yange wadiwani tuli mu nsi emikisinga abantu amazima simankyambalako naye bagezanga emberi bakumukyambalako tagenda kikola ki nze nalayiraga Katonda oyo musajja sirimuwa natula ne jakenizi wansi ku beeki ya lasita ne twogera nanyinyonyola ennaku ye maama amucunga maama akola nensirikira ebintu bya mukwano gwange olalo era kyemanyi mu kibuga oluusi waba asuza alina omukwano gwe gwatawaanya namukonkona ekiro nange nsobola omuwabula nga wayagala okumpawula ne muga jenkenizi maama akuleza emyaka 65 feeka imaginize egyabeera muzeyi wange abeera saidi mba mpita ayita weekend eri ewedde nga jenkenizi bamutumya agoba enkoko emwana omulenzi omukulu wakati tabanyigoba enkoko eyo kati wamala ogidda atambula akazi wamulojja nzassa enkoko era tagava bibumba naye ebyo bonna wabimanyi ku munno naye nga amazima yali yakola kyo byogera jenkenizi tonsimaasima mwana tonsimaasima nja kunyumiza abantu ekibokisa kyebalekera ku muti nze nnyo okubalaba bakyali bange bannange nsanyuse nnyo okubalaba nabayise mangu mangu naye tusooke twebaze Katonda tukyali balabo bannange tumukubire bungaliza ate tusabire ne ku bannaffe abalwadde abali mu buyinike n'abali mu mbeera ng'eyo Mukama bategeko omukono ogw'ekisa nabo obulamu butambule bubalansinge nga bannaabwe balaba beeyagala inshaallah tuli wano nga mission Kololo ensonga etuleese wano mukolera temukyambulira abakuli okumpi bakuwulira Lito wali mbadde nkyabategeeza tuli wano nga mission Kololo era ndi wano nga nyongera okubebaza okumpagira ebbanga ne mumpagidde bannange mwebale nnyo mwebale ddala temujjangu okwo nange ngenza okulaba nga omwaka gugenda gutuuka makkati era abawagizi bange sinabawaayo ki concert ne ŋŋamba akwagala baakwagala kati ate bafaani baffe bo ennyonta eyaabwe balumirawo oba wakaba wakayimba nga gamba nti kingi twongera akalala so nzize kwongera kubategeeza nti kubira ow'oluganda kubira ow'omukwano kubira kodingida naye kubira yenna kubira girlfriend kubira boyfriend kubira le safari mission tugenda Kololo mwenna mujje byonna bigenda kuba birungi setup egenda kuba nnungi nnyo ate mukimanye nti nze mbyekwatiddemu so tugenda kunyumirwa nnyo nze nno olwembasanga abawagizi bange nenfuna microphone oba nenyimirira mu maaso ga kamera nyongera okubebaza omukwano gwe mumpadde ebbanga limumbeereddewo nga ono wansojja oli wansojja ono wayogera kino oli wayogera kiri naye nga mwe mulaga nti abawagizi ba saha you came to stay teri kyebagenda bagamba nze ebintu bingi nange byendaba ku social media abawagizi bange simumeka mubiraba nange mbiraba nga bansuna nga bansojja ng'onayogera kino nalimba onakola ki abamu nga sirina tayimu yaabwe baddamu abamu nenekubiriza neŋŋamba nti ono yikamuddemu kubanga basa omuddekinga ne balowooza nti alina kyayogera ekituufu so oluusi munsaasiranga nga munvuddeyo nga mulaba ngezaako okwogera ebintu ebimu
nkimanyi mwina lepo kwe mundabira ntilusi nsagawo ne bagamba saawa oyo muleke saawa oyo tomuwa budde tokola ki naye buli muntu everybody is worth my time. Yeah. Kati njaga nnyo tutunde positivity tutambule n'abatwagala era nange nkikubiriza mwe bakyali banga bali eyo mu nsi tambula nabakwagala okka ogenda kugonderwa ogenda kunyumirwa ate togenda kalubirizibwa mu buli mbeera buli wosalawo kebe tikiti ogenda mugirina gwe twala obudde nga olaba bakuvuma bokka n'emmere ejja kulema naye gwe twala obudde nga olaba boyagala nabakuwaana ogenda kunyumira olunaku era kuvuma agenda kubeeyo ng'asibye emitaafu alowooza omulaba naye nga gwe amazima eno oli kubakola ki kubakwagala. So bakyali banga banjagala mwebale nnyo ate mubalina kunwanira ntalo zange mbambalaba mwambazza abantu obuteeteeyi nga ndaba mwebale nnyo mwebale ddala. Okwawukana ku kyaluli erugogo bakodineta bandirengisamu olumu ku bantu baffe abava ewala abalinga bakuŋŋaanyi bagire ku baasi bagire ku kiba batambulira wamu. So this time bane bakodineta let's big time abantu baffe tubagala bonna mu show mukodinetinge n'abantu baffe ng'obudde bukyakola ki ng'obudde bukyali. So nze nga muganda wammwe nga mukwano gwammwe nze wendi okupushinga high nze mwe mumpagira ngenda nange kulwana nnyo obutabaswaza abawagizi bange ngenda making sure that every year I must deliver. Abanjagala munjagale mulumye nnyo abatanjagala mubalage nti Kingi aliko abantu nga bamwagala omanyi babatanjagala baluma buli lwe munsuutasuuta banange munsuute bakyali bange babulira kubanga ndabye nga abantu babudde mu kabada olw'omukwano gwe mumpa banaye mwebale era kyekyanteesezzaga nakantu nzije mbeebaze mu butongole mwenna buli omu gyali ali e Moyo ali e Sudaani ali Adjumani wali e Jinja ali e Iganga ali e Mbale Busia Uganda yonna kyotera kirira Kikungu genda Nakawuka ingira Kasanje genda waffe Kalisizo genda Mutukula mwenna gye muli mbeebaza bakyali bange abali e Muhima abamalwamiti akalulu bakyali bange abali Masindi bakyali bange abali e Busia bakyali bange abali e Malaba Uganda yonna mbeebaza bannange bangi mbimenyemenye bitundu ngenda nakutandika ombebazanga mu nnimi zaabwe ngagamba bamasaba bange nga mbebaza mu bamasaba ngamba bakyali kubanga banne munda z'omukwano jjajja Jjumba buli genda gansagayo abantu oba lwakubiri oba lwakusatu oba lwakuna oba lwakutaano bannayuganda bannange Allah kibamalire mwebale nnyo. Sigenda kwogera bingi kubanga oluusi mu bigate bingi byerabirwa nzize kwongera kubajjukiza nti nga 14 omwezi ogw'omunaana tugenda kubeera Kololo Airstrip. Oli waddembe okujja n'omwagalwa oli waddembe okujja ne famire mwezi gwaffe mumumanyi teyesittaza twasazeewo tubadde marketing nti bano bakyali bange ab'Embale mutule side eno bakyali bange ab'Ejjinja mutule side tulinamu atakaddeko okumanyagana mu show makati nti ab'Ejjinja muyingireko mube embalala tugenda kutandikawo okumikisingamuko mujje munyumirwe exhibition eno mbeetegekedde bulungi bannange temunswaza mujje tubeerewo tunyumirwe tusaba Katonda tuwonako olulungi abakuume nga muli balamu abagabirire mwenna mubeere nga buli omu asobola okubaamu n'akantu mu nsawo Mukama balwanire entalo zammwe zonna eziba ekiise. Okujjako nga mulina kye mumbuuza ebyange bibadde byebyo. Mba njagala nnyo abantu bandabeko nti Kingi akyaliyo. Kati wano gwenze mundaba mwe muli happy kuba munjagala naye kati gumanya bamira Panado kakyaliyo nasaba empeke n'amazzi mwabanjagala ndoza mula mujja kusaba juice na fruits life bwetyo bwebeera
buli muntu subscribe to abakwagala bokka. Nze atanjagala kwamanyi singa nabuddewo. Oliyo sibe emitaafu gyo wamanyi n'emitaafu gyo. Abaana bo kabakulabe ng'onyiiganyinga ewaka olw'okuba sahali ebinakawukaseka. Nze ndi very happy abantu bange banjagadde bampadde omukwano. Omukwano banagala gwe bampadde temumuteeka mu nnaku. However much bingi ebisoomooza bye tuyitamu ate namwe mubiraba. So nyolera wamu ne Omuloodi Erias ku mutima. So buli ndisho ebirawo tuba tugiraba. Ezimu zikugejjako n'osirikamu omusajja n'ogamba oyita Allah. Naye nga mu nsi buli kimu tuba tukiraba. Tusabira President gyali abeereyo mirembe atuuke okudda atadde fiiti. Ebyo bibadde ebigambo byange okujjako nga mulina kibuuzo kye mumbuuza. Totya kumbuuza kibuuzo kubanga ogenda ku kyo kimbuuza oddeeyo ompaayiriza ekisiru. Mundaba ne mutya okumbuuza ne agenti bali kunsalako muliwo. Mundaba ne mutya okumbuuza ne muddeeyo ne mwogera ebiki ekisiru. Ife basiraamu tutunda mukwano. Gwe osanga Samakulu smile tuli bakingiziraamu. Ffe tutunda mukwano tetulina ttaka lina muntu yenna. Osanga Super Chance Seka omuteagala mukwamanyi. Osanga Mustafa Bera happy. Ife babita kingiziraamu. Osanga Kurisi Seka. Osanga ani? Nyambo ogambye ani? Kati gwe ng'oseka. Kati obulamu bw'ensi bwebutuyinkola ki? Obutambula. Tetuli bakingizi ki? Kingiziraamu. Bannange temutwetako mitima middugavu temukayana naffe tetulwedekanga n'abantu bange. Tewaka bantu bange ebintu by'entalotalo temutunyiganyiga mu buvuyovuyo ffe tusubscribinga ku Harmony and Love. Olitaddangayo n'akulimba nti saha muzibu kigezo saha muzibu kuba mufuukira abazibu naye nga saha mwangu kubaleeta omukwano gyali. Abantu abamu munnange aza okusuna ng'alowooza nti oli mwangu oba tonnamuddamu ne bamukuddiramu n'ategeera obuki era bannayuganda nange mbakubire ku ngalo. Mukoledde ebintu bingi nnyo lwakubeera byaffe bisigala mu inbox. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebalire ddala. Waliwo alina kyagamba tiketi zigenda fuluma ng'ennaku z'omwezi 4. Wiiki ejja. Ennaku z'omwezi 4 n'ennaku ntono nnyo mu maaso awo. Naye osobola okusibako ne tuwandiika wano. Asoboletako deposit. Olaba jjajjajjomba asibye ku mmeeza ye. Era nga kyobamanya mu maaso awo ojja mulaba. Meeya ayagala kusibako. Naye asobola okusibako. Meeya waffe. Bannaye buli ayagala okusibako bwetakyusa. Kingi ku Lwantebe tugenda kugira mu maanyi naye bavubuka bange abalamba labyekawo bakirya nti ne koko tulina okwekolamu omulimu emmeeza tujja kugigula. Kingi nina ekibuuzo kimu olw'abavubuka abali wano n'eggwanga lyonna eritulaba. Okikoze otya okusigala ng'oli ambo bw'otyo ng'ate olwaliro gwe nnamba emu mu Uganda n'emyaka gy'olina tulowooza tuze omuvubuka amalala gaali badde mangi nnyo ne tukulaba nga weetowooza mu buli mbeera ate nga Mukama alina waakutuusizza. Badde nsaba mu byoddamu okyogere abavubuka abali wano bayinza okiyigirako ne babayaya n'okufuuka basere mu Uganda. Jjajjajjumba nfuse n'okusisinkana n'abakulu mwenna. Banne mwebale nnyo akadde tekaliiwo naye mmanyi nti Kolola agenda kuwuuma. Mwongera akalulu. Omusajja akwezezza ekibuuzo ekizibu. Naye omusajja yatuwa ansa y'ekibuuzo ekyo. Omusajja yatuwa ansa y'ekibuuzo ekyo yatugamba ebintu byonna mu nsi mutonzi waffe yakola ki? Kati
kati ate Katonda akuyamba wekola ki? Weyamba. Naffe tugezaako nnyo oluusi enkolagana mu bantu ne bannaffe okulwana nnyo okutakikirana ku banno, okuba helpful ate nekirala kubeera coordinating and communicating. Abantu si bangu, tebakulimba nti abantu bangu, naye olwana nnyo gwe wakiri n'ofuuka omwangu gye bali gwe n'obanguyira. Ensi esoomooza betwatandika si bwe tuli, naye mu life muno bulijjo okoma okula abagera okutegeera nabo beeyongera okutegeera oba obutakutegeera. So life tutoba nayo omakinga sure nti okonectinga n'abantu abakugattako. Mu nsi muno waliwo abantu abakujjako n'abagattako. Tulwana nnyo mu nsi muno okufuna abantu abakugattako. Neolaba kyo ngambye nti tugenda kudemarketinga emmeeza ezo tugambe nti buli tugenda kupanga abantu mu regioni. Tugambe nti abava Adjumani muli wali, abava mu East bannaffe abeeyiganga Jinja biki tuli wano paka Bugiri, bannaffe abava Central tugenda kukipanga nga tulaga nti tuconnectinga n'essaako yaffe ey'ensi yonna we are connecting. Era omuvubuka yenna ali eyo ekisi nyangu naye weesabirangako ofunanga akadde Mukama akuye omusabanga kumanya na kutegeera. Ffenna tuli mu nsi tulwana kumanya na kutegeera. Nze ayogera naawe sinza ategeere nnyo ate sinza atategeera nnyo. Kati naye nga ntambulira kweri motto nti we live and learn. Gwina kutubako ekiro tetuyiga. Awo waliwo agenda okula smartphone ayiko gyoparating enkya naye nga yabadde agigula naye tagikola ki? Tamanyi gikozesa. Mu nsi gwina kutuyiga bangi agenda kusenguka dde walala amakuba ayige amalize nga naye amanyiyo. Bangi ali agenda muwe sente abeeko gyagula nga gyabeera era naye amalize nga amanyiyo. Olina kutubako tetuyiga neyaziza olina akuleka tugende wenywera amazzi. Kati ndowooza tufune ebibuuzo nga ebintu bingi bihapeni nga webala ekibuuzo ekirungi mukubira omwana engalo. Simanyi bebekulu kyanjagaza nti siri mukazi ansindikira nnyo ababaka saatereza akasige saatereza akaviiri saha esingegeero saha leero akaviiri akankwatire waggulu. Bebekulu siri mukazi ofumaze ebbanga ng'ogamba wawasa ate kati nze oli ku hygiene yange wadiwani. Tuli mu nsi emikisinga abantu amazima simanyi kyambalako naye bagezanga embere bakumukyambalako tagenda kikola ki? Nze nalayiraga Katonda oyo musajja sirimuwa. Anije emize gyabwe okitegedde amize amamanyi nze kabaka amamanyi a real bad man. So You're not a queen. nze mbadde manyi banga yandabidde tatabiya tamanyi naye waba agenze mu kanyomero ako that's very nasty. Fe abasiraamu tugamba astaga. So munange aninako ennugu yandabanga omukondo kumbe sirekola. Abakulu abo wabalekaawo oba tukyalinayo enteekateeka y'okubongeramu tubambaze obukofiira. Okubira omwami engalo zaabwe. Kaakati nange nalaba pana eyo mu nsi obeera omanya ebizibu bya munno ng'osirise ng'oluusi tebikwatako. Natula n'enjekebezi wansi ku beechi ya Rasita ne twogera nanyinyonnyola ennaku ye maama amucunga maama akola nensirikira ebintu bya mukwano gwange olalo era
kyemmanyi mu kibuga oluusi waba asuza nnyo omukwano gwe gwatawaanya n'amukonkona ekiro nange nsobola omuwagula nga wayagala okumpawula ne mugajenkenizi maama akuleza emyaka 65 feeka imaginize ebyabeera muzeeyi wange abeera saidi mba mpitaayita wiikendi era ewedde nga jenkenizi bamutumya agobengo omwana omulenzi omukulu wakati mutabanigobenkokeno kati wamala ogidda atambula kazi wamulujja nza seeko era tagaba bibumba naye ebyo bonna wabimanyi ku munno naye nga amazima yali yakola kyo byogera jenkenizi tonsimaasima mwana tonsimaasima nja kunyumiza abantu ekibokisa kyebalekera ku muti jenkenizi tonsima nvaako kakogeza byamba nze sogera ku bakulu bange nvaako jenkenizi nvaako omanyi mu nsi muno kambabulire mu bakyali bange atiyo egi mukolagane bulungi n'abantu ekibuzo ekyo twakyogeddeko emabega mujja kulaba abantu abamu nga bali mu kusavinga bibonerezo byabwe bugundi yakuno nga kulaba musajja kusiba bitaafu kunyiigira bantu kwogera ku bantu naye nga mazima ga Katonda ali mu jahannama muba mwegoga vita jenkenizi oba mukuuyo Okay, tuchagera maaso n'ebibuuzo nga tukatono nnyo. Big up omuyimbi Zaro Music kulegedeka kuva mu tiimu. Ekibuuzo kye kino wano. Sebo bulungi nnyonita bulijjo temugenda ku kiggulu kuba temugula tiketi kati mugenda kugula ki bulijjo tetuggalawo kuba temusaba kati tugenda kuggalawo era 14 omukozi yenna ku show naye nga toze ku show enkeera nojano okukola nga twakaddewo mujje ku show omukozi ng'olabye olunaku sirwakulaba musajja kujja naye ku show so 14 kinisipoti ejja kuba public holiday ebibuuzo biweddeyo si ekyo beti waliyo bannamawulire mulina ekibuuzo kyo. bemala nyo ekibuuzo ekimwegeraze omanyi tulina ekizibu amatu tegasobola kugalawo ng'omusiru ayogera gagulewo ng'omugezi akola ki naye nyongera obagumya banayogera nolaba ti musiru tebamuwuliriza very stupid man. Omanyi mu nsi muno okuwagala kuno kutulabisa ebintu olaba oyo omusajja yeefula nti yamanyi abagaba kololo mumumbuulize amanyi abakkiriza lule omuziika ekololo omumbuuliza amanyi abawa authority lule aziikibwe ekololo wabanga amanyi nnyo ebyekololo aleme kwetunga ku kololo wati oyetumanga ekiwatule ekyekololo wanaavaawo nga gyewaffe nakawuka naye nkyemyongera okugumya bebekulu nti nze mutima saakukyawa bayinza obeyo bagamba kasajja kakunooma noomanyo nze just ndifine to make you stressed yeman era ngaawo biraba basponsa bagenda kujja buzi on board so far tukyakolaboratinga ne next media era mugubire ku next media bandowooza mutulaba bali kusanyuka mwebale nnyo mwebali ddala bannaye baganda bange antumire ku maama wange mulongo babiri obadda simanyi nti ndi kusanyuka tumire ne ku taata wange Nakawensi tumire ne ku sisita wange Nakawensi nange ndi ku tivi kati kantumire ku Husina munamuntu agingira basoma naye ntumira ku Hakimu munamuntu agingira ntumira ku Mwojo munange agingira Mwojo ntumira ku Agushaki ne president alaba kati atawo
utumira kule ku president. Tumira ani basi tumidalima. Na tumira kwa alima. Vice President. Yani. Na tumira kwa hikimati. Bana Ochimanyi kisimai vice president wa Uganda. Atenga tunzo kwa tuliwaji. So baganda bange kambaleke mberekereze ala bankumire nsaba ne bajjajja mu batabali ne bananyisa bade nsaba tuzibirize tusabe mu dakika ne wezi batano oba 10 oba 5 oba sawa zonna oba mudu alo wamanye najoli tukusaba tuli wano maaso gonga tukusaba Allah tukusaba obulamu obulungi tukumira abazadde abakyabalina tukumire obulamu tukumire emikwano tukumire enkolagana okuuma emirimu gyaffe Allah tukuze enguudo mwe tuyita otuwonyenga amazambi Allah abantu abali batulagire wala bajje nga twabategedde dda Allah tukusaba olunaku olulungi nga 14 ogw'omunaana tugenda kololo Allah tugenda omulundi gwaffe ogusooka Allah okusaba bitusomooza obiraba naye era gwasinga amaanyi gwe jjaaji w'abajjaaji chairman w'abachairmani pulezidenti w'abapulezidenti gwe byonna kirimaanyi w'abakirimaanyi tusaba Allah oteeke omukono gwo gw'ekisa mu lunaku lwaffe otuwa obulamu abalwadde batujjanjabireko abali mu malwaliro n'abakyali waka Allah tukusaba bingi betwetaaga Allah gwabimanyi ebisinga ebimu tuyinza n'okuba tetubijjukira naye nga tetubyetaaga mu bulamu bwaffe tusabe n'obitugabirire nga tuyita Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam Yesu ate tuyita ne mu mpanda z'abajjajjaffe zonna